Bannange bantu bange amawulire amabi agakantuukako galaga nti omuyimbi Alicia M afudde azaala. Amawulire gano ge gakantuukako wano wendi, mawulire mabi nnyo. This is very bad news. Gana amawulire mabi nnyo. Amawulire agabadde gakagwawo nti mwana muwala ono Alicia M nga basinga obungi bwebati babadde bamumanyi nga muyimbi waneno mu ggwanga naye nga amanya gamatuufu ye Olivia Meldrin Namubiru. Essaawa kakati wetugerera zembuyaga ezikunta era nga bwayogedde ekituufu kiri nti amawulire ge tufuna nti afiiridde mu lutabaalo lw'okuzaala. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amuwe ekiwummulo kirungi. Assaako n'okuba nga amusonyiwa byonna ebyamusobako. Naye nga tuvuddeyo Honorable Betty Namboze amaziga gamuyiseemu ng'ayogera ku muwala we Angela eyavudde mu bulamu bw'ensi eno, Namirembe Angela Maria eyavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga ebibadde bitambula era ebitrendinga byonna mubiwulidde, naye amaze n'aziikibwa ewa taata we omutuufu era oyo brother wa Honorable Betty Namboze. Akamutwaleko katini olabe ku Honorable Betty Namboze ng'agezaako okunnyonnyola Renasembayo musinkana twatuula bana mu meetingi ey'ekitiibwa yajja wendi ne mwami Bakireke n'atuleeterayo omuntu omulala n'angamba senga njagala ombuulize ku muntu ono. Ne mugamba sigenda kumubuuza era ne mugamba nti ssebo sigenda kukulamusa. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Ono yesenga Honorable Betty Namboze. Ono taata Mutebi walumiriza mbu ye yaluka olukwe lwonna okubanga mbo bamuggyako omwana we ne bagabira ataata Nsereko. Era byonna nga bigenda mu maaso yadde Angela ye amaze dda okuba nga aziikibwa, naye taata Mutebi era ye akyali si mumativu. Nasembyeyo okutegeerako ng'agamba nti abadde ayagala nti newandibadde ng'aziikiddwa bakole DNA. Omwami gwe bagabyeko omulambo gw'omwana gwabadde ayita muwala we mpaka nakati tanaba kukkiriza nti kituufu omwana tabadde wuwe ku lw'ensonga nti ku mukwano gwabaddemu ne mukyala we kwosa ne bibadde basuubiza omwana waabwe mpaka nakati aganye okukkiriza nti omwana tabadde wuwe. Atanaba kubitegeera byaze bwe biti. Mwana muwala ono gwalaba ku screen yo bambi we twogerera kati mugenzi. Yes. Naye gye bamuziise omwami ono agamba nti si kyekika ekituufu. Mama wono omwana yamuzaala walala naye nti abadde nga alimba omwami ono nti omwana wuwe. Sira kumulimba kuba babadde bafumbo balina n'abaana abalala. Era omwami agamba omwana we abadde amufaanana nnyo ng'era ayagala yababeera omusika we. Ababimanyi bagamba mbu omukyalo ono yakola olubobbo. Olubobbo luno bwe balutunuza mu musajja omukyala ne waba azadde omwana nga si wa mwami, omwana aba afaanana omwami oyo. Mukikoleko research. Omusajja ono gwolaba nakati tanaba kutereera. Era engeri gyayogeramu ebintu bye kiraga nti ayinza okugwa eddalo. Abamuli okumpi bamwanguwire. Musajja ono ayinza okwekola ekikyamu. Gwe lowooza okulabirira omwana okuva nga baby mu lubuto mpaka ku university. Kuba omwana yafudde n'emyaka 27 abadde asoma mateeka. Abasoma amateeka mumanyi gatwala ssente mmeka? Omwami agamba nti baziikule omwana bagende bakole DNA balyoke baddemu ate bakole ki? Bamuziika ogwokubiri. Yes. Agambye bakole DNA akakase nti si wuwe aho balyoke bamuziike. We bagezezaako okutuuza mama w'omwana bamubuuza ebintu bituufu byajja bitya ye kyakkoza bwe kityo okukweka omwami ono nti omwana si wuwe yaganye okubeerako ne kyayogera. Naye ng'ate mwana muwala ono omugenzi kati emabegakaawo yavaayo n'akola video n'anyumya ekika kye gye bamuziika na biki nga kiraga nti eri gye bamutute ye watuufu. Mama kye yasobola yabuulira muwala we nti oli ye taatawo naye teyasobola kubuulira ono mwami gwalina kati nti si ggwe taata w'omwana.
mu bufunze maama abadde afuna emirundi ebiri taata omutuufu ewebula yasindika byetaagisa nono omusajja watwali ku ground naye n'aweereza oba n'apikamu oyo y'omukyala naye musajja gwe move on kasita ogamba mwayawukanye n'omukyala n'omulagira nti mu nyumba alondemu buli kimu kyayagala agende mbu omukyala abadde ng'agamba omwami nti yagenda osooka okufa azini omwami yagenda okusooka okufa asobola oyisaawo bulungi ddiiru ye n'ey'omwana tali wa musajja naye nga omanyi entegeka za Katonda obala kirala nga naye abala kirala naye ate omukazi lwaki wali ogambanga bw'oti omusajja kyokka mbu omukazi ono yagamba omusajja nti ngenda akutundako ebintu ng'otunula nti ne wano wooli nkutundirewo mbwa abadde yawamba ebyapa ndagaano byonna nti ebimu ku byo n'atuuka n'okubikyusa amannya mwami agambye yagenze mu mateeka batandise okomyawo endagaano ze na buli kimu mbwa omukyala abadde yabijjamu mu nyumba nga tebikyasulamu banange n'abakazi abakulu nabo bayaaya kitalo nnyo kitalo ddala ekya mwana muwala naye maama mulambo gwaswadde mukazi watu wafudde naye ate nnyoko obufumbo naye eno bwafudde wafudde n'obufumbo bwa nnyoko era ssaawa ena agenda e Saudi mu bwakadama ate anaakola ati jjukira bamufulumisiza teyeetegese waliyo n'okuba nga abadde takola anti wife material I can't work because my man ampa buli kimu ebyo ebigenda mu maaso naye nagenzeko ku peegi y'omukulu taata nsereko ono gye baziise essaawa eno gwe twogerera ali mitala w'amayanja nga positinze Angela ebifaananyi bye kuva ng'akyali kawala kato. Kino kitegeeza ki? Nti taata ono abadde mu bulamu bwa Angela kuva ng'akyali muto. Oba taata ono Mutebi yatanamba kubanga oba ye yali takimanyi nti Angela alina taata, naye taata Nsereko nagenzeeko ku peegi ye ng'alina ebifaananyi bya Angela nga kuva nga kakyali kawala kato. Era okusinziira ye juzi waneno yesterday but one ya postinze ng'agamba nti ye muwala yekka gw'abadde ayina Angela. So ekitegeeza maama ye amanyi taata w'omwana era ne taata Nsereko omwana we abadde mu bulamu bwe ng'akyali muto, ndowooza ne taata Mutebi awaawo we wabuzaabuza, kitegeeza oba maama teyagamba taata Mutebi nti omwana si wuwo. Awo tuvuddewo nga tweyongeddeyo mu mawulire g'enjawulo ye omukulu Mathias Walukaga kyakoze Honorable Medard Sseggona ono ajja mwekuulira mu mulago. Ono tietie ono bishinga abanjere nga bamaze emyaka 15 mu parliament tebakyusiza bulamu bwaki omugezi omu oba omuwandiisi omu bamuyita Pierre Olumumba yali speaker of parliament ya Kenya yagamba nti the issue is not to speak ununderstandable English but the issue is to change the people's lives. Ekikulu si kwogera luzungu lutategeerekeka naye ekikulu kukyusa bulamu bw'abaki. Very many members of parliament in Ugandan parliament, they have spoken the air out ununderstandable English. But if the question comes today that how many people's lives have they changed, what is the answer? What is the answer? What is the answer? Zero. Baina capacity ombaka wa parliament ina capacity ekyusa obuki obulamu bw'abantu kankubuulire. Nze mbadde mmeeya mu meeya Kyengera Town Council ngera afuna akasala katini nnyo naye olw'okuba nti nneeyama okulembera abantu sokosa embendere y'abantu bali bandabe oba nneeyama abantu okulembera abaki abantu nga nkozesa n'obusente obwange bwenzija muki bwenzija mu bidongo nezija kyusa obulamu bw'abantu ofuna bulungi n'okwata emitwalo 5 n'enjiwa abakyala abokyagonja n'okwata 5 n'ogiwa afumba kyange n'okwata 6 n'oguwayo kyakasooli ku kkubo oyo n'akyusa obulamu bwe basibukyusiza n'entegeka emipiira kambamu ntegesa emipiira okuva lwe najja Mayors Cup nenga bente nga 18 abaana abazanya tournament ne bavaamu ne bagenda mu masaza ne bafuna sente ne bagenda mu Uganda Premier League ne bafuna ki mbasikyusiza obulamu bw'abantu. Tubadde n'omubaka wa parliament wano emyaka 15 tategekanga yadde ekikopo nga kigenda kuwakanirwa Sseggwanga yeko. Nze ndiwaniza nnyo era
muninde nti ngenda kutegeka tournament ngegombola nnya ezikola Busiro East zirina okwesambanga buli mwaka tusobole okugyamu abaana abasambi b'omuze nsambye omupiira ku levels zonna nsambye mu nfiira mu express mu masaza ne mu bika najja nga ndi musambi wa mupiira nnyo nnyo endongo nekola ki nentwalaganya naye njagala obagamba ebigambo bino nsobola bwe naaba nga tandise campaign eziri official ennaku z'omwezi 10 nja kujja mbabulira manifesto yange byengenda okukola ki mbimanyi ebibaluma omubaka palamenti afuna miliyoni 3 n'okudda waggulu omwezi ogu emyezi 12 times 5 gy'emyaka 5 abeera n'emyezi 6 mu emeka bw'okubisa sente ezo oluzi balusimira miliyoni 3 ku 4 oluzi miliyoni meka omubaka palamenti nokakwatayo emyezi 2 osime enzizi 10 mu constituency enzizi 10 emyezi 2 enzizi abantu bafuna amazzi amalungi ekyo kikulemera luddawa ate nga bakuwadde emyaka 15 those guys are greedy balina omululu very greedy they are greedy and selfish befaako bokka mwabalonzi mbonakama baffe abantu abakuteekayo ofune sente ezo olina okubalowoozaako emember of parliament olina okukolawo ebintu ebiri tangible and visible ebirabwako nebikwatwako kati mumuli ano mbaka parliament mundageyo ekintu nti nayikondo yiyo ye mundage nti noba omuti guli gugwe kakati kiki ekiyinza okunyonyola mbaka wa parliament n'omuntu tuoza omuntu avudde bungereza najjako n'ababuuza kiki ekinyonyola mbaka wa parliament kuno mumugamba ki bali mu kuwoza mateeka bagalagamba nti Busiro East baziba misango basula basaba muze emisango abawolereze baedi muto balawolereza bavaayo tuyina balooya abayitirivu abaana gye bali bani balekerawo propaganda waabwe ffe twaze kukyusa bulamu bwammwe tuze kukyusa ki saba bayimbiremu akayimba kamu njagala mbaleke nga abayaayi bange babakuba endongo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo omwana agambye nti bwe kyabaawo abadde talabangako president oba presidential candidate yali akyaliddeko entaana ya Dr. Milton Obote agamba nti guno gwe mulundi ogusoose era ng'akikoze ye president w'ekibiina kya NUPK. Bwe kyaŋŋambirawo emyaka gyonna sirabangako mukulembeze wa ggwanga lino Kaabaani ng'agezeewo ku ntaana y'Obote naye president Kyagulanyi Ssentamu agenzeewo ku ntaana y'Obote n'ateekako ekimuli n'ateekako ne fulaga ya Uganda. Ekyo sikirabangako emyaka tibahabulwa gyabaddewo, sikirabangako bbanga lyonna oba Besigye oba ne bonna nga bagezeewo ku ntaana y'Obote. Kyagulanyi Ssentamu akikoze lengera Katambi twadde twakalabyeko dda nga agenze ku ntaana ng'ali ne mutabani w'omugenzi Dr. Obote omukulu Honorable Jimmy Akena. Eyo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo n'atugambye mbu ebijambiya bikomyewo. Annyonnyola nti ebijambiya bikomyewo si bigambo byange, leka unatunyonyole. Nsaba sharing a video and as much as possible. Ngenda twala dakika nga 5 ku 3 ku 2 ku 5 ku 10. Breaking news. Nsaba mujje. Nsaba sharing a video and as much as possible. Abatemayo mu kateme katambule ku TikTok everywhere. Nsonga ya bijambiya ebiri mu Nsangi Kyengera bitandise okuyingira Mpigi, bitandise okuyingira side eri ya Mpigi, bigenda kusaasaana wonna. Ebijambiya bino meeting ezibibaddemu meeting ewedde ey'ebijambiya tubadde tunoonyereza nga twongereza ku information gye twabagamba eyakiyimba okubatema ebijambiya. Ebijambiya bino Damulira Christopher yali emabega w'ebijambiya bino era nga ababikulira ababikola abatema abantu be bano Wammanga abaana be batuma okutema abantu. Era ebijambiya bino bigenda kuggwekerera nga mugenda kulaba
mugenda kulaba part 2 eya Segirinya ne Sewanyana. Ku luno bagenda kukwata Walukagga, confirmed Walukagga bagenda mukwata. Naye abatema ebijambiya bino bali Damulira yali emabega waabwe nga bikulembeddwa omwana amanyiddwa nga Kikomeko mu ghetto gwe bamanyi nga Scorpion Shaba. Scorpion Shaba yatema abantu ebijambiya ng'ali ne omwana omulala gwe bayita Isma Kaka. Isma Kaka abaghetto mumumanyi ne bannakampala mumumanyi. Mumanyi omwana gwe bayita Abuba mumumanyi. N'omulala gwe bayita yeeyita Leader Davis. Baana ba ghetto. Abantu b'omu Kisenyi mubamanyi. Abo abaana Damulira baatuma basiba ekkutiya ku pikipiki. Mu kutiya omwo mwe mubeera amajambiya. Kamiliyoni amanyi abaana abo. Kamiliyoni ali mabega waakyo. Scorpion Shaba, Isma Kaka, Abuba ne Leader Davis be bakulembedde ekintu ekikundi ekyo ekitema abantu ng'emabega waabwe waliyo Damulira. Naye kigwekerera mu Walukagga ne ba MP abalala be banaakwata oba ba foot soldiers abalala be banaakwata be baagala babasongeko babakwate babayoole babateeke mu kkomera. Naye ng'omukulembeze waakyo gwe baagala okukwatira ddala ye Walukagga. Mukiwulidde mutambuze message eno, breaking news. Olukiiko luwedde we luggweredde nange wenzijidde. Damulira yali emabega waabwe. Kyova olaba poliisi ebadde tebyogerako. Twamaze byogerako, poliisi neevaayo era ezze kutuusa mukolo. Bwe mulaba Scorpion Shaba mu kitundu kyammwe mukuŋŋaane mumukube ku mutwe. Bwe mulaba Scorpion Shaba muteekwa kubanga mumumanyi. Kubanga abantu abeera mu bitundu ebyo mukolera mu Kisenyi, mukolera mu Kampala, muli baana ba gundi. Bwe mulaba Scorpion Shaba mu kitundu kyammwe temwebuuza temugamba simanyi tumusanze akola ki. Mukwate Scorpion Shaba mumukube ku mutwe mumutte. Bwe muliddayo okulaba ebijambiya nga si yenze. Damulira yali emabega waabyo. Damulira ne NRM be bali emabega w'ebijambiya. Mbabuulidde Kiyimba Freeman ali connected ku nsonga ezo. So ensonga eno yendeese kanti ndiggwa nga sambadde na kwambala. So sharing video eno mugitambuze as much as possible. Mukama abawo omukisa. Mukama abawo omukisa kati bisigadde nja bireeta naye mutambuze message eyo. Sigadde nze ASPS Muwire Bible and Politics. Ebisigadde tujja byongerako enkya. Mubeere bulungi mweraba. I sign out. Yebyo ayogedde ku nsonga nti Walukagga bagenda mukwata azze ne security alert singa bulijjo bazikola era n'ayogera ku bijambiya nga wenkugambye wali nti wali wagenda otunyonyola ebijambiya bino mbe bukomyewo. Ebintu bya bijambiya boogera ku bijambiya olina ebintu by'osobola okujjukira mu bwongo ebyaviirako Honorable Segirinya Muhammad obulamu bw'okusiraana sinakindi okubanga essaawa yakakati takyali mu bulamu bw'ensi eno. Byatandika ng'ebyokusaaga ekibaluwa ne kituuka. Musajja wattu teyalina mu ggwanga Uganda, yali afulumyemuko oba yali Netherlands. Munnanga aba akyali ku nnyonyi nga yakalandinga bw'ati amawulire agasooka kumwaniriza nti babasindikidde ebibaluwa ebyakuntumye nti mmwe basuspect bw'okuba nti muli emabega w'ebyo ebijambiya. Ye ne Honorable Sewanyana era byatandika bwe batyo musajja wattu ne babakwata okukakkana ebyavaayo biriwa essaawa yakakati. Mr. Update yava mu bulamu bw'ensi eno. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharing o liking. Tulina amawulire mangi nnyo nnyini ddala kugamba bugambye nti gwe tuzikalira nywera buli weetaaga okubanga omanya nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako wona wole wona w'osinzidde. Naye nga amawulire geego gagenda mu maaso birungi si birungi byonna byonna bye boogeddeko osobola okuwuliriza
bwebanga osobola okufunamu kimu bibiri ekitwale nga kikulu oba olaba nga munaye tebigasa kiri ku ggwe webale kubanga wekomidde ku mukutu nkusaba busabi nti sigala naffe tovaawo tutalina mawulire mangi nnyo ddala ate nsiima nnyo ne sekusiima mwena abavaayo ne mukomentinga ne mutubuulira nti kino na kino tuba tubiraba era mbakakasa nti tujja kubanga tubikolako tutereezeemu sigala naffe tovaawo